Kwaniriza nate ku mukutu gwaffe ogwa tusome n'ennaalu tugenda maaso n'olugero olwa Gulumayaguza. Tugenda ku muko gw'ekkumi okugamba nti poliisi ebuuliriza. Ku muko gw'omwenda twaleka Wakka alonkomye Magambo ne ziwambaza we baali era ng'alinda poliisi emusasule. Omuko gw'ekkumi gugamba nti poliisi ebuuliriza era gugenda bwe guti. Okuddako emabega katono, omutemu bwe yamala okutemulanga Lonsa ne yeemulula mpola n'adduka ng'alowooza nti tewali andabye n'obudde buno bwa kiro. Ate n'akati wabadde muntu mulala ani anannumiriza? Tewali ayinza na kunteebereza. Ebyembi waaliwo omuyise yali ku makubo ge eyawulira amaloboozi amasongovu nga gava ewanga Lonsa. Oluvannyuma ne gasirika naye ne yeeyongerayo okutambula amakubo ge. Aba amalayo bw'atyo olukomera olwebunguludde enju yalimu amaloboozi amasongovu. Omulenzi eyali omuvubuka n'afubutuka mu lukomera olwo ng'ajja adduka. Omuyise yamwekanga bwekanzi ate oli n'aduma. Waayitawo akaseera katono omuyise n'awulira akapikipiki akapalala erudda eyo omuvubuka gye yali addukidde. Omuyise teyabissaako nnyo mwoyo ne yeddira ewaka we. N'omuvubuka naye yali muli mugumu nti omuyise tamwetegerezza kuba ebweru enzikiza yali nnyingi. Kyokka nga bwe bagamba nti omumanyi takootakoota, ne ssebo wange ono teyakootakoota Mugalumonde kuba yali amanyiddwa nnyo mu kitundu olw'okuba omukyakaze ennyo era omwepansipansi n'olw'envuga ye ey'ekimama yavugangamu pikipiki. Ku lunaku olwo lwe lumu akawungeezi, mukwano gwange Lonsa ayagala agende amulabeko mbawayeemu amuwe ne ku magezi ku nsonga ya muwala we yali ataaluuse ng'ayita kuli. Takyawulira na bazadde be bye bamubuulirira. Bwe yakyama ewanga Lonsa n'alaba ng'ettaala ey'omu ddiiro eyaka nga n'oluggi lw'omuddembe oluggule n'agamba munda ye nti bano tebatyansiri abateggala. Yali anaatera okutuuka ku nju n'akoowoola nti abeeno nga tewali kanyego, abeewaffe temuliiyo ng'era tewali kanyego. Bwe yasemberera enju n'alaba ekintu ekigudumadde mu ddiiro. N'atta ku bigere n'akengera yeetegereze. Yagenda okulaba nga ye mukwano gwe nga Lonsa agudde magalabanja mu ddiiro n'atya nnyo. Nga Lonsa yali taliimu keenyeenya ng'alinga afudde nga n'ebintu by'omu ddiiro byonna biri ssambala. Yalowooza nti ayingire yeetegereze n'atya nti si kulwa ng'omutemu akyali mu nju naye n'amukola akabi. Nga ye wabaawo amusangiriza ng'ali yekka n'omulambo. Anaaba akyegaanira wanti si ye yamusse kyeyava akuba akaddannyuma n'addayo ewuwe. Yali atuuka bw'atyo ewuwe n'asalawo ategeeze poliisi. Bwe banaamutuukako ng'akyalimu akassa be banaamuyamba n'amutwala mu ddwaliro. Yali agenda okukyama ewuwe teyakyama wabula yakwataliraga mu ttawuni. Bwe yatuuka mu ttawuni teyalonzalonza nga yeevumbakayo omuli essimu eya lukale ng'anyoola nnamba 999 eya poliisi. Essimu yavugamu omulundi gumu ne bagikwata. Omupoliisi eyakwata essimu yagamba nti Lutembe Poliisi Siteesoni tukuyambe ki? Kwe yakuba essimu nti wuliriza bulungi. Omupoliisi kwe kuddamu nti aha yogera amatu nteze. Kwe yakuba essimu nti mu maka gange Lonsa agali ku luguudo oluyitibwa Wansolima mulimu omuntu afudde. Mugende mulabe. Owulidde bulungi? Ko omupoliisi nti mpulidde naye gwe atukubidde essimu gwani era obeerawa? Eyakuba essimu bwe yawulira ebibuuzo ebimubuuzibwa yazzaako buzza ssimu. Teyaddamu nga taasobole kubuuzibwa 4 na 5 ku bintu by'atamanyi. Kasita ye yali abategeezezza. Yafuluma akayuka essimu n'atambula okudda ekaawe. Yatambula ayanguwa atera atuuke. Amangu nga poliisi emaze okufuna amawulire ago, yayungula abawanvu n'abampi ne batuma bagende balabe ekigudde mu maka ga Lonsa nga bwe baali bategeezeddwa ku ssimu. Bwe baatuuka ewanga Lonsa abamu ne bayingira mu nju, abalala ne bagyebungulula n'abandi ne beewogoma mu bifo we batalabikira mangu. Bonna baali bulindaala n'emigemerawala gyabwe mu ngalo.
nga bagisonze mu maaso. Bwe baawuliranga akakubi nga bamaguka okulaba kiki. Abasirikale baayingira mu nju amaaso baagagukiza ku muntu eyali agaŋŋalamye mu ddiiro okugenda okumukwatako nga mukalu wajjo. Bonna baamaguka, buli omu n'akwata ku mmanduso y'emmundu ye ne beegabanyaamu ne beevumba ebisenge by'enju byonna okufuuza oba omutemu akyali mu yeekkumye ate bonna nga bali bulindaala okwambalagana naye. Baakebera buli wantu, wansi w'ebitanda, mu kkabada na buli kafo omuntu w'ayinza okwekweka nga tebalaba muntu. Baafuluma ebweru ne bakuba ttooki ku lukomera. Magambo yali yeerimbise mu lukomera ng'ajja yeekookoota. Omusirikale omu kwe kumulaba n'agamba banne nti, wuuyo ku lukomera mumukwate. Magambo bwe yawulira ebyo n'agamba nti wano wafiira muloge. N'ayota ne byolera. Baagezaako okumugoba naye ng'omulenzi amasuka ng'angabi okutemya n'okuzibula ng'ababuzeeko. Baddayo ku nju nga beesooza okulaba ng'omuntu eyali ateeberezebwa okuba nga ye mutemu abasse emyagaanya gyangalo n'ababulako. Bwe baddayo mu nju beeyongera okwekenneenya ebintu olw'okuba enkuba yali etonnye ku olwo. Abasirikale baasobola okulaba ebisinziiro by'engatto mu ddiiro bya mirundi ebiri. Bwe beetegereza ennyo ng'ebisinziiro ebimu bifaananira ddala eby'engatto z'omufu, ebisinziiro eby'omulundi ogwokubiri byali bya ngatto ez'ekika za lusejjera era nga zirabika zaali ntonotono. Amangu ago abasirikale baalowooza nti ebisinziiro ebyo byandiba nga bye by'engatto z'omutemu. Nga beeyambisa ebyuma byabwe, abasirikale baakuba ebifaananyi by'ebisinziiro eby'emirundi gyombi. Bwe baamulisa ebweru awo nga mu kisasi, nawo ne bazuulawo ebisinziiro bibiri ebifaananira ddala n'ebiri eby'omulundi ogwokubiri ebyali biteebezebwa okuba eby'engatto z'omutemu. Newankubadde ettaka lyali ggonvu, naye ebisinziiro bino byali tebisse nnyo mu ttaka, ekitegeeza nti omuntu eyali ayambadde engatto ezo yali muntu mutonotono atazitowa nnyo. Mu ddiiro ebintu byonna byali kasuulasulane ng'obumeeza obumu bwegalise, entebe ezimu nga zimenyeddwako amagulu, ng'ebifaananyi n'ebintu ebirala byasiddwa. Kino kyali kiraga nti waliwo akasiitaana wakati w'omutemu n'omufu. Omufu yali yeebase mu kitaba ky'omusaayi ogwali guvudde mu kiwundu ekyali ku mutwe era nga kirabika ekiwundu ekyo kye kyamuviirako okufa. Okugulu kw'entebe okumu kwasangibwa mu luggya nga kuliko omusaayi era ne kiteeberezebwa nti omutemu ayinza okuba nga okugulu kw'entebe okwo kwe yakompoza omufu mu kawompo n'akaasa. Okugulu kw'entebe baakussa mu mmotoka bagende beeyongere okwekebejja era baatwala ne ku musaayi gw'omufu n'omusaayi omulala ogwali mu kasonda k'eddiiro awali waatikidde eccupa. Oluvannyuma nga bazzeeyo bwe baakebera omusaayi guno mu byuma byabwe kyazuulibwa nti omusaayi gwali ku kugulu kw'entebe gwali gufaananira ddala n'ogw'omufu. Ekyo ne kikakasa nti okugulu kw'entebe kye kisse ekyeyambisibwa okutta omufu. Kyokka omusaayi ogwasangibwa mu kasonda k'eddiiro awaali waatikidde eccupa gwo gwali gwa njawulo nnyo ku gw'omufu. N'ogwasangibwa ku kugulu kw'entebe kitegeeza nti osanga omusaayi ogwo gwava mu mutemu. Ng'omufu mu kwetaasa yamukanyugira eccupa n'emusala. Bwe baali tebannaddayo ku kitebe kyabwe, abasirikale beeyongera okukebera mu buli kisenge ne bakizuula nti okuggyako mu ddiiro ebintu gye byali bisuuliddwa, ebintu by'omu kisenge byali birabika ng'ebyali bitakwatiddwako era ng'oba oli awo tewaali bibbiddwa. Ekyo ne kirowoozesa abasirikale nti osanga omutemu teyali mubbi, ng'era oba oli awo omufu yamuttira nsonga ndala. Ebisenge ebisulwamu byali bibiri. Ekisenge ekimu kyalimu engoye za kivubuka mu kigero ky'omulenzi ey'akavubuka. Bwe beeyongera okukunkumula ebintu ne bagwa ku bufaananyi bubiri obw'omuvubuka ow'emyaka nga 16 oba 17. N'ebbaluwa 3 nga zonsatule ziwandiikiddwako amannya yo n'amagambo. Mu kisenge ekyokubiri mwalimu engoye za kisajja kikulu
mwalimu ebitabo n'amabaluwa ebiwandiikiddwako amannya ga Elisa Ngalonsa. Mu nju yonna temwalimu kintu kyonna kiraga nti musulamu omukazi. Abasirikale bwe baamala okukebera wonna mu nju n'okwekebejja buli kintu ne bagenda ku nju ez'okumuliraano ne beeyongera okubuuliriza. Baatuuka ku nju nnya eziriraanyeewo. Ku nju ezo zonna ennya abantu 2 bokka ku muliraano ogumu be baali bawulidde amaloboozi amasongovu nga gava ku ludda oluliko amaka ga Elisa Ngalonsa, naye era tebassaayo nnyo mwoyo kuba amaloboozi gaasirika mangu. Ab'oku miriraano emirala egisigaddewo bo bwe baabuuzibwa abasirikale baabategeeza nti baali tebalina kye baawulidde. Mpozzi olw'okuba mu kiseera ebintu bwe byagwirawo baali ku leediyo zaabwe nga bawuliriza mawulire. Abasirikale baagenda n'ab'omuliraano mu maka ga Ngalonsa era bonna ne bakakasa nti omufu ye Elisa Ngalonsa abadde nnyini maka. Baategeeza abasirikale nti omugenzi yali yawukana dda ne mukazi we era nti mu nju yali asulamu na mufumbiro we yekka. Okwogera ebyo ng'omusirikale omu atolobya kkalaamu ku lupapula ng'awandiika buli ekyali kyogerwa. Yabuuza amannya g'omufumbiro w'omugenzi Ngalonsa n'obukulu bwe. Nategeezebwa nti amannya g'omufumbiro ye Yona Magambo ng'amyaka nga 16, 17 oba 18. Omusirikale omu yaggyeyo obufaananyi obubiri bwe baali baggye mu kisenge mu nju ya Ngalonsa. Ab'omuliraano bonna ne bakakasa nga ye Yona Magambo omufumbiro w'omugenzi. Era abamu ne bategeeza nti ku lunaku olwo lwennyini akawungeezi baali bamulabyeko mu luggya. Omusirikale yali awandiika yasaba bamunnyonnyola ekikula kya Yona Magambo ne bamunnyonnyola nga ye bw'awandiika mu katabo ke bye boogera. Omusirikale era yeeyongera okubuuza kwe yali muka Elisa Ngalonsa ne bamutegeeza nti kati bwe yafumbirwa omusajja omulala era ne bamutegeeza amannya g'omusajja n'ekifo gye babeera. Omusirikale bwe yamala okuwandiika byonna n'abasiibula nti mweddireyo mu maka gammwe, tunaabayita ng'abaddewo kye muyinza okuyamba ku poliisi. Yasindika munya mu ssubi. Omulambo baaguteeka mu gafa e Mulago eyali yaakatuuka ne bagutwala mu ggwanika ly'emirambo. Enju baagirekako abasirikale 2 abagikuuma, abalala ne baddayo ku kitebe kyabwe. Eddimu ly'okubuuliriza n'okuzuula omutemu eyatemula Elisa Ngalonsa lyabinikibwa Saajenti Mbogo ng'ayambibwako Kopolo Majanja. Saajenti Mbogo yali musajja muwagguufu ng'alina amaaso matwakaavu n'obusuuliri ku mimwa. Newankubadde ku maaso yali alabika nga musajja mukambwe, naye ekyewuunyisa ali wa kisa ky'otalabanga. Yali musajja mumanyirivu nnyo mu kuketta n'okunoonyereza abazzi b'emisango. Kopolo Majanja eyamuweebwa okumuyambako naye newankubadde yali akyali muggya ku mulimu yali yeeraze nga bw'alina ekitone ky'okubuuliriza ku buzzi bw'emisango. Yali mukwata mpola, mwegendereza, mujjukizi ng'atunula n'alaba era n'asengejja by'alabye ne byawulidde ate ng'ebintu ebyo byonna byetaagibwa nnyo ku mulimu gw'okunoonyereza abazzi b'emisango. Saajenti Mbogo ne Kopolo Majanja eddimu eryabatikkibwa baalikkiriza awatali kwemulugunya oba yadde okwennyonnyongoza era ne batandikirawo okutetenkanya n'okutegeka nga bwe banaakola okuwuliriza kwabwe. Okunoonyereza okwasookera ddala kwali kwa kuzuula abantu abayinza okuba nga baali balabe b'omugenzi Elisa Ngalonsa, abaali bamulinako endibu oba abaali batamwagala olw'ensonga ezitali zimu. Okubuuliriza kwanyinyitira era okugenda okukkakkana nga bazuddeyo abantu nga 5 abaateeberezebwa okubanga n'ensonga eyinza okubaagaza okumalawo obulamu bwa Ngalonsa. Nga mu bo mwe muli mukyala Petula Nvannungi eyali mukazi we yamala amunobeko, mwami Sseeguya eyali bba wa Nvannungi, n'omusajja Balaba eyali abanja omugenzi, omuwala Babirye Ngalonsa gwe yali aganzizza, n'omuvubuka Lusajja Lubi eyali avuganya n'Engalonsa ku muwala Babirye.
Bano bonna baazingizibwa kinnoomu ne babuuzibwa akana n'akataano bategeeze gye baali mu kiro ky'olunaku n'essaawa Elisa Ngalonsa lwe yatemulwa. Era ne babuuzibwa n'abajulizi abakakasa nti ddala baali mu bifo ebyo gye baali mu kiro ekyo ne ku ssaawa yennyini obutemu we bwabeererawo. Abajulizi nabo oluvannyuma baabuuzibwa okulaba oba tebakubagana mpawa nabaali babajulidde. Saajenti Mbogo yafuna empingu 6, 3 n'azissa mu nsawo ye, 3 endala n'aziwa munne Kopolo Majanja naye azitereke. Era n'addira basitoola 2 empangemu amasasi, emu n'agikuba ensawo y'ekkooti, endala n'agiwa Kopolo Majanja nga bw'amugamba nti munno mukabi oyo muteeke mu nsawo okwerinda si buti gye tugenda kunoonya mutemu so tetugenda ku bugenyi. Ebyo olwaggwa ne bakwata obutabo bwabwe obuwandiikibwamu ne bayingira mu mmotoka ne bagenda ku muyiggo gwabwe. Baasookera mu maka ga Mwami Sseguya ne mukyala Petula Nvannungi. Awaka baasangawo mukyala yekka, naye yali yakadde okuva gye yali agenze okuziika. Yali mukazi mutonotono ng'alabika mu buvubuka bwe yali mukazi mubalagavu. Kyokka era nga nakati yali akyalimu emmunye. Mukyala Nvannungi yayaniriza abagenyi be newankubadde yali tabalabangako, anti bagamba nti mu nju temuba kkubo. Olwamala okubalamusa, Saajenti Mbogo ne Kopolo Majanja abaali mu ngoye eza leeya ne bamweyanjulira nti tuli basirikale ba poliisi. Ensonga etulese mu maka gano yeekuusa kutemulwa kwa Elisa Ngalonsa. Kye tulowooza nti si kijja mu matuugo. Tukizudde mu kubuuliriza kwaffe nti waliko mukyala wa Ngalonsa, kyetuvudde twagala tubeeko bye tukubuuza. Ko Nvannungi nga yenna mwennyamivu nti ekyokufa kwa Ngalonsa nakitegedde n'ekitalo nnyo, kitalo bulala. Ngalonsa. Okumalayo ebyo ng'amaziga gatonnya, Saajenti Mbogo ye yabuuza ebibuuzo nga ye Kopolo Majanja kulagwa kuwandiika bibuuzibwa na biddibwamu. Mu bufunze Nvannungi yabuuzibwa gye yali ku lunaku n'essaawa omugenzi Ngalonsa lwe yatemulwako n'obukakafu obukakasa ky'ayogera. Nvannungi yategeeza abasirikale nti okufa kwa Ngalonsa kwamusanga amaze ennaku 2 nga tali mu kitundu. Yali agenze wa Biswera ne mukwano gwe ku mulirwano ogwokusatu ku ddyo okumuziikirako ssengaawe, era nga yali yakadda ku lunaku olwo nga ne gwe yali agenze okuziikirako amujulira, n'ab'oku mulirwano abalala bonna nti era amawulire g'okutemulwa kwa Ngalonsa baagawulirira ku leediyo Mulumbe gye baali. Baamubuuza nnyinimu gy'ali n'abategeeza nti ye okugenda okuziika yali yakamala lumu ng'agenze ku lukoola okusuubula ente era nga tannadda, kyokka nga yali asuubirwa okuddako olwo oba enkeera. Baamusaba balage engatto ze zonna n'ezabba, naye n'akola nga bw'asabiddwa. Mu ngatto zonna ezaaleetebwa temwali ngatto za lusejjera oba yadde ezizeefaananyirizaako oba ezirina ebisinziiro nga biri ebyali mu nju ya Ngalonsa n'ebweru mu kisase. Ng'oggyeko ekyo, engatto z'omusajja zaali bwaguuga bwa ngatto, ekitegeeza nti ebigere bye byali binene nnyo nga tebiyinza kujja mu ngatto ziri ezaalinyisa ebisinziiro ebyalabibwa mu nju n'ebweru. Engatto za Nvannungi zo zaali ntono nga n'ebigere ebyo bya kigero kyennyini eky'ebisinziiro ebyasangibwa mu ddiro lya Ngalonsa n'ebweru. Naye Nvannungi yalina ebitege bingi era nga bw'ayimirira ebigere bye bibula katono okwegatta, so nga ebisinziiro ebyasangibwa mu ddiro lya Ngalonsa n'ebweru byali bya kabaliga. Baamubuuza ekyamawukanya n'Engalonsa era oba abadde babuuzaganya nga basisinkanye. Nvannungi n'addamu nti kazaalabula gwali mwenge. Ngalonsa bwe yabanga tanywedde ng'aba musajja muteefu omulungi omuzibu, naye kyaziranga kugussa mu ttama n'afuuka ekirala. Bwe yaddanga eka n'antigumya n'andiiriika emiggo ejjanjosanga n'omuliro.
ejjanjusanga n'omuliro nalaba gufuuse muze kwa kumuviira nga siisobole kududulwanga buli lunaku. Ku by'okubuuzaganya tubadde tubuuzaganya nga tusinkanye era nga nze simulinaako ndi buyonna. Abasirikale baali tebakyalina kirala kye baagala kubuuza kyebaava basaba Nvannungi ateko ku poliisi y'e Lutembe enkeera bongere okubaako bye bamubuuza. Baali basiibula bati bagende nga ne Nsangabisibe enejja galaba yaliko ente era neesibira mu luggya lwa Sseeguya. Abasajja basatu ne bagivaamu. Nvannungi yabaaniriza n'okubakulisa ekkubo. Abasirikale baali bagenda ebyokugenda ne basooka babimma amazzi bamale okulaba bano abazze kye baagala. Mukyala Nvannungi yayanguwa mangu n'agamba bba nti abo basanze basiibula kugenda naye babadde bakwetaaga. Ko bba nti si kata tuyisiŋŋanyize mu kkubo. Sseeguya yagamba abasirikale nti mujye tuyingire mu nju bassebo. Ko bo nti gwe mwami Sseeguya? Ko ye kwe kuddamu nti yenze. Nabo kwe kumweyanjulira nti tuli basirikale ba poliisi y'e Lutembe, oyo Kopolo Majanja ate kamwa koogera ze Saagenti Mbogo. Twazze eddako nga toliiwo, tulina bye twagala okukubuuza. Sseeguya kwe kubagamba nti tugende mu nju gye tuba twogerera. Ko abasirikale nti na wano wamala tetugenda kulwawo. Sseeguya yali musajja munene muwagguufu. Yali akola omulimu gwa bukinjaaji. Abaali bamumanyi ennyo baali bamwogerako ng'omusajja eyajjula embazuulu. Ow'obusungu obw'ettumbiizi era atasalibwa mu maaso ng'anyiize. Ngalonsa nga tannafa yali kabonango ne Sseeguya olw'okumusigulako mukazi we atuuse kufa nga tamusonyiwanga yadde okwerabira kye yamukola. Kino teyakikisanga era buli lwe yakongojjanga Omumbejja Namaarwa ng'alokompoka n'ebyo obudde kejenge. Saagenti Mbogo yamubuuza nti eby'okuttibwa kwa Elisa Ngalonsa wabitegeera? Ko Sseeguya nga yenna teyeefiirayo yadde okulaga okulumwa nti nabitegeera. Saagenti Mbogo kwe kwongera okumubuuza nti oyinza okututegeeza gye wali ku lunaku n'essaawa omugenzi Ngalonsa lwe yatemulwa olage n'obukakafu? Sseeguya yaddamu nga bw'alange ensingo nti Ngalonsa okufa nga nze naakamala ennaku 3 nga siri kuno. Nali ngenze mu lukoola ne mukwano gwange Zibayiri, omu ku basajja benzize nabo. Ensonga eyatutwala mu lukoola yali yakusuubula nti era okuva olwo tubadde tetuddanga, tukomyewo leero era n'ente eziizo muziraba zitukuzeeyo. Kikoze bulungi kuba ne Zubayiri ali mu nju oyinza okumubuuza. Nannyini loole oyo ye twamusanze mu lukoola okumupangisa. Ab'okumuliraano nabo bayinza okwongera okubakusa nga bwe sibadde kuno. Mulowooza nga nze natta Ngalonsa nga mumuttira ki musajja wattu? Saagenti Mbogo yamuddamu nti leka kutuwanda bigambo mu kamwa, tukugambiddewa nti gwe watemula Ngalonsa. Baayongera okumubuuza ebibuuzo ebirala naye nga byonna tebina kye biyamba. Baamutunuulira ebigere ne balaba nga byali binene nnyo nga tebiyinza kujja mu ngatto ezaaleka ebisinziiro mu ddiro lya Ngalonsa. Si ekyo kyokka naye Sseeguya lyali ssajja ddene era ezzito nga singa lye lyali lirese ebisinziiro by'engatto era ebyalabibwa mu kisasi ky'enju ya Ngalonsa byandibadde bisse nnyo mu ttaka okusinga nga bwe byali. Bwe baalaba batyo kwe kumugamba yeddire ku mirimu gye nti naye kyokka enkeera agenda ayongere okubalaba ku kitebe kyabwe. Bwe yagenda ate Saagenti Mbogo kwe kuyita Zubayiri. Bye yaddamu ng'abuuzibwa byakwatagana bulungi ne Sseeguya bye yali ayogedde. Oyo naye ne bamuvaako. Bwe baabaawo baggukira wa mukwano gwa Nvannungi bwe yajulira era bye yayogera byali bikwataganira ddala bulungi ne Nvannungi bye yabaddamu. Saagenti Mbogo ne Kopolo Majanja tebaaterebuka ne beeyongerayo ku muyiggo gwabwe. Babiri okutwalira awamu yali ava dda mu ssa ly'abawala nga mukazi mukulu
naye nga yeeyisanga omuwala era ng'asinga kwagala kumuyita muwala. Yalina kyeyombekedde, bakazi banne nga bamuyita mukazi musajja olw'obukalukalu bwe. Yali mukazi atyemotyamotya era nga bwe yeegomba omusajja teyeefettafetta amugambirawo ky'alowooza. Era yali takirabamu kabi yadde okukisangamu obuzibu kugattika abasajja ab'ebikooyi. Oluusi kino kyamuviirangamu akabi abasajja abamu ab'embazuulu ne bamubabika emiggo egyamunsanga n'omuliro. Ngalonsa y'omu ku basajja be yayagalanga, naye Ngalonsa bwe yakiggukamu nti kabi tewaalinayo omusajja omulala n'agamba nti tondabanga ojooga balala, n'amulirika emiggo mizibu. Ezo engoye n'azimuyuliza ku mubiri. N'amutaagulataagula yenna nga bw'amukomekkereza nti omusajja oyo gw'oyagala bw'ataamuveeko ajja kumutta. Omusajja Kazaalabulwa babiri gwe yayagalanga ye yali Lusajja Lubi. Ngalonsa teyakoma awo, ekiruyi ky'okumwagalira omwagalwa we nga kikyamuliko kimusoya, ne Lusajja Lubi yamulumba ewuwe ne beeriga ne kabaggwa. Ne mu ssabbiiti eyakulembera okufa kwe, Ngalonsa yasanga Lusajja Lubi mu kirabo ky'omwenge n'amukyokooza. Lusajja Lubi naye yali tanyigirwa mu nnoga, n'asituka ne biba buguma. Kyani kya Ngalonsa, kyani kya Lusajja Lubi, kyani? Okutuusa lwe baggwa akanyoomagano ne baawukana nga buli omu ategedde busajja bwa munne. Bwe weekenneenya embeera eyo olaba nga waaliwo obukyayi n'obulabe wakati wa Ngalonsa n'abaagalana babiri ne Lusajja Lubi ebyali biyinza okubaagazisa okumuggyawo Ngalonsa basobole okwagalana nga beetaaya era nga tewali abakuba ku mukono. N'olwekyo Saajenti Mbogo ne Kopolo Majanja bagenda bamaliridde kubakamulamu obujulizi obubasiba bwe kiba nti ddala omu ku bo oba bombi nga beekobaana okutemula Ngalonsa. Kyokka ekyokusaalirwa okubuuliriza kwagenda okuggwa nga bavuddeko bukumbu kuyege kujji, kubanga Ngalonsa okutemulwa nga babiri ali ku kitanda mu ddwaliro apookya. Oluvannyuma lw'okulongoosebwa, omukulu w'eddwaliro naye yakakasa nti ddala kituufu mu kiseera Ngalonsa we yatemulirwa babiri yali ku kitanda. Ye Lusajja Lubi ku olwo akawungeezi yali mu kirabo kya mwenge nga yeesuwa magengere ne mikwano gye. Baatandika obunywa ku ssaawa 12 ez'akawungeezi era ye ne banne tebaasetuka mu kifo okutuusa nga ku ssaawa 6 ogw'ekiro. Omutunzi w'omwenge ne mikwano gye be yali nabo bamujulira bulungi. Ekirala, Lusajja Lubi yali mulemamu katono mu kigere kye ekimu, yatambulanga awenyeramu, ng'ekigere kirema akisimbye ng'akangaladde. Ekyo kyali kitegeeza nti tayinza kuba Lusajja Lubi eyalinnyisa ebisinziro by'engatto ebyalabibwa mu ddiiro lya Ngalonsa n'ebweru w'enju, kuba byo byali bitereevu. Saajenti Mbogo ne Kopolo Majanja tebaali basanyufu. Bye baali baakafuna byali tebiwa maanyi kuba baali bakyalemeddwa okuzingiza omutemu eyatemula Ngalonsa oba yadde okufuna oluwenda olunaamubatuusaako. Kati baali basigazizza abantu babiri, Balaba ne Yona Magambo be baali baagala okubuuza, kyokka nga ku bantu ababiri abo omu yekka yamanyiddwa waali. Magambo yali omukozi wa Ngalonsa era nga baali basula bombi mu nju yali takubikako kimunye oba yadde okumanyibwa gy'ali. Balaba yaliko omukozi wa Ngalonsa ow'awaka okumala ebbanga lya mwaka mulamba n'ekitundu. Ku nsimbi ezaamusasulwanga buli mwezi yatoolangako ntono ez'okweyambisa ezisinga obungi n'aziteresa mukama we Ngalonsa. Nga kyaluubirira kwe kwegulira akate nga ziweze, bwe yalaba awezezza siringi ezisoba katono mu 2,000 kwe kuzisaba mukama we atuukirize entegeka ye ey'okwegulira akate akalungi. Mukama we okumusaba ensimbi ng'ata maaso, ekyavamu ng'atandika kupalappalanya nti ensimbi teziriiko wano, naziteresa gundi, ate yazeewolako ajja kuzizzaawo n'ekyaddirira kuziryamanyiza ddala.
Ebyaddirira kuwanyisiganya ebigambo bisongovu, kulangiragana n'abalaba kukomekkereza Ngalonsa ng'ensimbi ze ezaakumpanyiza bwe zitajja kukka mirembe. Abasirikale baagenda okugenda ew'abalaba okubaako bye bamubuuza ng'ebyo byonna baabifuna dda okuva ku bantu abalala abaanyumyanga nga Ngalonsa bw'abadde ku mbiranye n'abantu 1000. Balaba bwe yavaayo mu kayumba ke ak'ekisuwa okwaniriza Saagenti Mbogo ne Kopolo Majanja, essuubi lye baagenda nalyo ery'okukwata omutemu ne libaggwaamu. Balaba yali musajja mukulu luwedde ku mpagala nga mutono era nga mu kulaba okwangu yali alidde ssekkulu esoba mu 7. Ebigere bye byali byalwala enjovu nga tayambala ngatto. Yali yenna agigumira ng'eyalwala obuko nga n'omubiri gwe gwonna gulabika munafu. Nga bwe yali alabika yali tasobola busobozi kulwanyisa na kutemula Ngalonsa, yali akyali omugumu ennyo. Kino kyali kirabwa n'omwana omuto era ekyo kye kyamaliramu ddala Saagenti Mbogo ne Kopolo Majanja essuubi lyonna gye baali bagenze nalyo. Bwe baamubuuza gye yali ku lunaku n'essaawa Ngalonsa lwe yatemulwa, Balaba yabeddiramu nti, "Nali wano mu kayumba kange, ate nandibadde wa?" Bwe yabuuzibwa oba alina omujulizi yenna ayinza okumujulira nti ddala yali waka, Balaba yaddamu nti, "Sirina mujulizi, wano nsulawo bw'omu." Okwongera okumubuuza ebibuuzo kwalinga kwonoona biseera. Abasirikale baasiibula ne baddayo ku kitebe kyabwe ng'essuubi libasigadde mu kunoonya n'okukwatayo n'amagambo bamubuuze. Nga bazeeyo ku kitebe kyabwe baaweereza ekirango n'akafaananyi kayo n'amagambo mu mpapula z'amawulire nga basuubiza ekirabo kya siringi 50,000 eri oyo yenna anaabazigirirayo n'amagambo. We yeekukumye basobole okumukwata. Enkeera ekirango kya poliisi n'ekifaananyi kyayo n'amagambo kyafuluma mu mpapula z'amawulire era abasirikale ne babeera bulindaala nga balinda kutemezebwako kyokka nti wuuli wali nga bagenda kumuyoola. Ku lunaku olwo lwe lumu Sseeguya ne mukyala we Nvannungi ne Lusajja Lubi baagenda ku kitebe nga bwe baali basabiddwa. Buli omu yasabibwa ettondo ly'omusaayi gwe limu, oluvannyuma ne babagamba beddireyo. Omusaayi gwa buli omu bwe gwakeberebwa mu byuma gwonna gwasangibwa nga tewali gufaanana na guli ogwasangibwa mu nju ya Ngalonsa. Kino kyayongera okwejjeereza abantu abo bonsatule abaali babuusibwabuusibwa n'okuteeberezebwa nti bandibanga omu ku bo eyasaanyawo obulamu bwa Ngalonsa. Mpozzi nga baali baguliridde bugulirizi muntu mulala amutemule. Omuko ogw'ekkumi bwe gutyo bwe gubadde. Bannange munansonyiwa okulwawo okusoma. Luli nayagala mpiseewo wiikisi 2 n'ensoma omuko ogw'ekkumi mu kifo ky'okuseevinga nanyiga delete nenzigwamu amaanyi. Naye nga bwe gutyo bwe gugenze gubadde muwanvu kyovula nange naggwamu amaanyi ku mulundi guli nga mmaze ogusoma. Kaakati tugenda ku muko ogw'ekkumi n'ogumu ogugamba nti magambo akwatibwa era ngenda yisaawo ennaku 3 nagwo ngubawe tereevu. Mwebale kuba bawuliriza balungi, mwebale kugumiikiriza, mwebale kunyumira olulimi Luganda. Tusinkane oluddako.